TV Uganda anti tubadde kusonsera live buli lunaku ebifa mu ggwanga oleme kusubwa n'ekimu twekumireko beerako toseguka buli kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda ku mawulire diversion and blackmail tekuli mawulire matuufu yensonga lwaki ne TV za Uganda tekyasobola bba amawulire amawulire gababawa ga NRM simanyoni yakutono onasima mugoye ku ttaka bibozibozi babana amawulire basobola bba bagenda mu maaso ku ggwanga kati esaazi ne kyetandi badde eggwanga my TV and radio station zibadde ziteeka enninga ku gavumenti okubabulira lwaki baleese eddagala liweereddwa ku katereka ensi yonna nga teri batera okugema bannayuganda byebuuzi byali badde bibuuzibwa naye kati buli omu asirise olaba n'ensi ey'omulula ne yakkonga egabe tebagema bantu baffe eddagala tuliyimirize neffe waffe nola minisita mbwaze bamugamu gebemempe okumbe baagala kutta bantu baffe nzo njala bakubiriza bannayuganda buli omu fannyo ku bulamu bwo fannyo ku ggwanga lyo zino emboozibozi zitambula ku mawulire ku TV ezo tezitujja ku mulamwa tugende mu maaso nga tukileminga Victoria FM mu ngeri emu esoboka so endala njagala bategeeza diversion kati eziriwo currently waliwo diversion eziriwo nga abamu befudde abamu abairi befuna ne babloga b'amaanyi naddala bali ku home ground abatandise okusaba abantu babavume basobole okufuna relevance ku TV okulumbalumba abantu bannamawulire okubajjako interview okuba nti nabo bafuna relevance nakyo ekirimu kire njagala ko bazannyo baganda bange babizonto mwenda group sawuddemu wadde n'omu nga mukulibwa kidoomole mwe bali nnyo babadde omulimu gwomukola era mwavudde ne mu exposing omwami meya gambye nti abaleeteko olutalo mutandika okukola amawulire so ekirungi mwamutegedde n'abalamu bategedde so mwami otakyalina bintu byayinza kugamba ggwangu okujjako kwagala okulumba obulumbiru gwasanze nze yagezaako okunnumba ne simuwabudde kubanga mbamanyi nze kyekasita nasoma omuntu nti omuntu bw'ajja okukulumba nga state funded aba ayagala obeere ku oyo ye engeri bamusasula ne ngamba nno bwe babugavu nga bagenda bubeera babeere musobola kulumba muntu yenna ng'ayitibwa wa gavumenti okujjako ng'alina kyayagala n'ekimulekera n'akifuna nga ye so njero bebaza babizonto n'abantu abala mwenna abasobodde okuba nga mukola omulimu guno alright ekiggula lugi ndooza kiwedde nekkotteko ne message eno njala kusooka okutegeeza bannayuganda mwena buli mujawangale mu nsi yonna nze njala okusooka okubeetondera ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga twatimbye ku mikitimbagano gyonna ku tipeegi zaffe tubaga ti omukulembeze agenda kujja ku saa 2 zennyini olunaku lwajjo ayogereko eri eggwanga naye munnange tekyasobose olw'ensonga emu oba endala olw'ensonga nti Yoseriti Bahabulwa mutabani wa Kalekyezi bwe yalabye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kwogerako eri eggwanga ate ng'eggulo limu yali abaddeko mu paliamenti n'ayogera ensonga n'azikkaatiriza ezaalekesanga abantu abasinga obungi beewuniikiriza ne beebuuza omusajja amaze emyezi ng'ena talabika mu paliamenti bw'aze ekigambo ky'ayogedde kikyategeeza buli omu yamuliyese ali confused nga tategeera so Museveni n'agamba sigenda kuleka Kyagulanyi okwogerera ku mawulire kyakoze yaddidde n'aleeta drones n'aleeta n'ennyonyi eziriko jammers ne interceptor ne zijaminga internet ne zigijjako mu kitundu kya Kyagulanyi yadde emagere tebaakomye okubalabe nga balowooza nti ayinza okujja steve ne bajjako n'amasannyalaze mu bitundu by'emagere byonna ne Kampala yonna ne bajjako internet so olw'ensonga eyo twagala obeetondera ku lwa NUP ne ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu munatusonyiwa okuba nti yalabiseeko olw'ensonga muwendo olw'ensonga nti gavumenti ekola buli kisooka okola nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takola ki tayogera nammwe so ekyo twagala obeetondera olw'ensonga nti bwe kityo bwe kyabadde tetuna kye tugenda kuzza olw'ensonga nti omukulu ye yeesomye okubatakkiriza muntu n'omu kwogera mu Uganda ng'ayagala mu suffocating ye aba nga yalina okukola ekintu buli kimu kyalina okukola so no ye ensonga bwetyo bwetambudde kati njala tutandika ne vidiyo eno tutandike bulambalamba olw'ensonga nti ensonga njala zikwata nga mwino zimanya musharinge vidiyo eno tugende mu maaso kubanga kyenjagala njala mufune information envu wano ngende nange nkole ebyange alright njala tutandika bwenti nja kuddamu okusaba bannayuganda mwenna nga mind muwagira NUP era nga muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wammwe mbasaba temuddamu kusharinga mboozi zimalamu maanyi zityoboola bakulembeze baffe abalondebwa mu kaseera kano nja kiddamu olwaliro state erina ekintu kyetuzanya kye mulimu okutegeera ate zze mbategeeza state ebintu byekuna ne balimu okutegeera emboozi egenda mu maaso ku social media ne vidiyo ezaafulumye omukulu Dini Servers yatandise okukola series ezo ziri state funded videos era nembaga abo banga oli blogger oba oli muwagizi wa NUP nga nawe okyajja ku live n'otandika okuvumirira abakulembeze ba NUP nti babawadde ssente mu kaseera kano oba baali oba tebaalidde si kyekiseera essaazi n'okwogera emboozi zino emboozi essaazi tulina okwogera zaakuzimba bannayuganda bateeka mu maanyi kola strategies nakumanya ngeri gye tugenda okusabamu okukireminga Victoria yaffe ne bw'ogenda mu maaso n'otandika okugamba nti gundi yalidde ng'opromotinga NRM mu kyezimba please mba mutumenye emitima n'abantu bamenye emitima one njala bagamba ekigambo kino omwami Dini Servers yakolako ku NTV ne bamugoba
olw'empisa envundu. N'agenda n'akolako ku BBS Telefina still ne bamugoba olw'empisa envundu. Ono nno n'agenda n'akolako ne Mbulange Mengo ku lupapula bayita eddoboozi still ne bamugoba. Kati yagenze okwekemekereza ng'ali ku radio gye bayita TV gye bayita Delta ey'omusajja gwe bayita Ntake era ne still nga munyampi nga kwakola. Njagala mwetegereze ekigambo kye bayita facial expression n'omuntu munnamawulire ali professional engeri gy'alina presentingamu ebintu bye. Engeri omwami gye yabadde asomamu ebintu. Njagala kubuulira omwami ono kubanga tunategeddeko olwali bwe twamaze okukola programu zino okubategeeza. Ntegeddeko nti buli muntu gwe yayogeddeko yalready yagenze eddambalo y'ekikwatako bamusamoninge ababuulire aleeta obujulizi na biki ebiddako ku nsonga gye yaleese. Bwe mulaba ensoma gye yabadde asomamu ebintu bino yabadde state funded era ng'alina ekigendera kyakwonoona. Nkiddamu Museveni ye kyayagala nga ye omuntu kwe kuteekawo omuwaatwa wakati w'okwawulamu ekibiina kya NUP essaawa zino kyayagala kuba kyasinga okwagala. Kati nga ffe abamanyi enkola ya Museveni tugamba kiri ekintu kimu. Oba omuntu yalidde ng'omumanyi ng'okitegedde yalidde naye nga wa NUP sooka omuleke tumale okufuna victory yaffe. Ebyo byonna Kyagulanyi Robert Sentamu abimanyi. Byonna abimanyi talina gw'atamanyi. Ky'ofuna batasobola kuvaayo byogera essaawa zino olw'ensonga nti amanyi ki ekigenda okuddako. Kati naffe gyala tukola ekintu kye kimu. Omuntu okuddamu okwenda ku nsonga nti gundi yalidde oba okola nsubi kubanga obanga agamba nti opromotinga Museveni asaanyewo ekibiina. Obanga agamba nti abakulembeze be tulina obamalamu amaanyi essaawa zino. Yes, buli muntu asobola okukola ensobi naye essaawa zino gye tulimu ssaawa ya kunoonya buyinza bwaffe bwe twafuna era njala basaba mwenna please. Oba oli bloga oba okomentinga oba owandika temuddamu kusharinga bividiyo ebiri state funded nga bimalamu abakulembeze baffe amaanyi. Ffenna tetuli balongoofu naye kinja obasaba nti ekintu ekikiri state funded era mukulu ono eyakoze ekintu kino Dani Lubo Wasaava ono nno yeyita musajja mulangira aludde ku TV okwo ng'akola emirimu egy'enjawulo egimu egyamulemesa n'okuba nti atuuse waali. Njala bagamba nti omwami ono alimu nkiddamu omwami ono alimu omukono gwa government okuba nti akola ebintu bino kubanga bagamba nti Museveni takozesa n'atakwonoona era ajja kwonoona. So njagala mubeere bantu balamu mubeere ng'abantu abakulu ebintu byonna ebitambula ku social media nga bikwatagana abakulembeze ba NUP byonna biri state funded to disorganized n'okubaawulamu abantu ba NUP mukitegedde bulungi. So njala bategeeza nti soon oleta mugenda kulya ng'omwami bamusamoninze mu kooti oba ku police somewhere atandika okuba ntegeddeko abakulembeze batandise eddomo okutuukirira TV eyo abawulire information ejjajije lwaki alino n'amanya g'abantu mujja kuba egye binaakomekezo mujja okutegeera nti mubadde mutambuza diversion n'okwawula mu kibiina. Ekyo nkibabuulidde kubanga nasobodde okufunako ku balooya bamuli baga nti ono mwami asaana kubanga abulirizibwako ani amusasula era akolera ani. Nga munda Uganda atuukiridde essaawa zino yandibadde atwala obuvunaanyizibwa n'agamba no njagala change oba mpagira Museveni nga president nga Yoserero Sabasono tono wakalekezi ku bintu bibiri n'atubuli ekintu kimu naye one tetumanyi ludda kikwagwa two bana Uganda bali mu kubona abona baagala change ate yava yavumirira abantu abanoonyesa change kitegeeza ki aina gwako lero tetugenda kulwawo njagadde bategeeza nti ebibozibozi bine bitambula bimalamba kulembeze baffe maanyi era tugende maaso mukitegedde bulungi era tugende maaso nga tunoonya obuwanguzi bwaffe bisigale bijja tusanga. Njala baga ekigambo kimu Robert Kyagulanyi Sentamu n'abakulembeze batambula na bonna abamanyi endya n'ensula bonna abamanyi okujja nga yavudde naga nti ono bwati ne bwati akoze n'ebisigadde bino essaawa nze kati kansoke mbabuli nze na wano wentudde na information empya n'enkadde ekwatagana ku buli mukulembeze yenna eyalondebwa mu NUP ng'ojjeko Robert Kyagulanyi Sentamu bonna abamanyi endya n'ensula naye kulw'ekibiina ekyo ekintu nasalawo nenkireka nengamba tusooke tumalirize okulonda tusooke tumalirize buli kimu ekintu bwe kiba kigenze nga tukireke kitambula era nenkireka nekitambula. Sikyayogera ku muntu nti wa NUP yalidde sikyayogera ebyo nabivaako kubanga nategeera Museveni kyasinga okwagala oba walidde bati walidde it is about change twagala change era ekyo ze sijja kiruma mungenda bagamba buli muntu tumuleke tufokasinge ku ki tufokasinge ku byaffe bino mukitegedde bulungi olw'ensonga tetujja kumalako na Museveni obuye bw'alina ne mawulire kuba mawulire gonna yakola ki yagatwala. Awo nno omukulu eddiini Saava Lubo wangenda kusaba ng'omuntu omukulu aludde mawulire ekyagobya ku NTV okimanyi ekyagobya ku BBS Telefina okimanyi n'ekyagobya ku Buganda lupapula mawulire Buganda bayita eddoboozi okimanyi bulungi. Kati naffe tuleetera buzibu tukusaba kola ebintu ebikukwatako va mu bintu bya NUP oba tuli wa NUP biveemu n'aba NUP mwena ngenda basaba please mumujje wansi mukakkane wansi tukonsentrate ku strategies tugenda okukozesa okuba tutwala obuyinza bwaffe mu mwezi gumu n'ekintu okuva kati ebisigale byonna tubirekera omukulembeze ajja kuba abitegeera bulungi nnyo era ng'abikola. Alright, kati video etandise.
video etandise njala mu tagging omumpembe yose tabasira mutano wa kalechezi ntandike naye mangu nnyo sagala baru isaawo njala mu tagging omumpembe yose tabasira mutano wa kalechezi manyi kuno kuoli ya okusokera ddala yose tabasira mutano wa kalechezi twetaga Victoria fe by all means ngenda kuwa brief information from Thursday n'olwaleero nkutegeeze embeera kijolimu biki ebiriwo na biki ebigenda maaso ojja kutegeera njala tandika bwenti video gye nasembyeyo okukola nga nambulula ensonga zonna olukwe n'enteekateeka gye mwali muteeseteese okukozesa abamu ku bakulembeze baffe aba NUP okuba nti mugenda bassa ku sayidi gye mwagala ebeereko entuufu mutandike obbakozesa ebizibu okubawa emmere okutwalira abantu baffe mu kkomera babawo obutuwa baffe then mulyoke mukwata abaji batwalidde mubateeke ku prisoners case oba ku murder case oba attempted murder mubasibe emyaka gyonna ebufukunya mukendeze enamba y'abanuupu information olwafulumye Museveni wabadde furious nnyo n'okubira Semwai boss Abel Kandiho nowa iso nobavunaana nnyo kuba nti information yafulumye etya era wetwogera abantu bangi nnyo abali mu kunoonyerezebwako mu bitongole bya Semwai ne iso information yafulumye etya nabagamba nze buli wamu ninawo drones nembisenge bya mujja kutuuka okugendayo ndita information enjibawo kati Museveni ekyakubisiza essimu ng'ovuma Abel Kandiho omuvumo olw'okuba nti information yafulumye ku myaka gye84 n'abaana abayitirivu boolina bwe wazaala mbaka abasajja Museveni n'ebizibu entoko by'okoze mu Great Lake Regions gwe tosobola kutana otukati gino emyaka gyendimu kati nina okufunamu ensonyi nti abantu bantegere nti nzita abantu gwe obukodyo wafuuka sitaani wakunsi nti yaleka n'abazzukulu bamuhooza okuba nti nabo basigiddemu ensigo yakutta busi bantu kino ekintu mwandibadde mu kiko kubanga ekintu kibalemeredde kati okutta abantu si ye solution kati gwe wootukira okubeera Abel Kandiho essimu omuyombese information eno yafulumye ety okutuuka mu public oba okutuuka ku Lumbuye kiba kitegeeza ebintu bingi embaddemu okoze okutta bannayuganda nga tebamanye so mukulu Yosef Tobasiro Mutono wakale ngenda kulaga figure olwali ne information gye nina gyenfunye from Thursday ojja kutegeera nti ensi yakukoowa ate you have to give us or not to a Victoria for by all means kubanga n'okulayira kwa kulimu amatanka n'empalezo ojja kutegeera ekirala bwamaze okubira omwami yo simu ng'oli munyiikaavu weponga ate oli mutwakaavu nolowooza nti ffe twakomye okufuna information tujja gifuna kubanga drone zaffe zitambula ekiro ssaawa zonna mpaka tufuna information ntandise bwe nti olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 nkiddamu Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 ku lwokuna watumizza abasawo babiri okuva mu ggwanga erya Congo ab'ekinnansi n'otumya n'omusawo ow'ekinnansi okuva e Tanzania okunoyongezaako n'omukyala gwe bayita kulannama be basawo bana ab'ekijjugavu bwaleese jjukira nti abasawo oli gino bwali olina abamu bafudde abala bakuddukako muno mwe muli Bisaka omugenzi gwe baakaza oyali musawo wadde weebuzabuza nti yali wa ddiini mwe mwali omusawo omunyarwanda eyali eggaluga eyakuddukako n'addayo ewaabwe Rwanda mwe mwali eyali yeeyita omumbejja wa Buganda yeeyita Bwanga oyina eyakuddukako ono ye Mukandoni Silivia oyo yatunda ssere n'okugaba ebintu by'ekiyaayi oyo ye kyana kyasobola kukolera kubanga empewo za Buganda teziri naye oyo mugwira nsowoli mu Buganda tasobola kubeeramu abasawo bano Abaganda bw'abayise ku lwokuna babeeko engeri gye basobola okuzza biki ebikutawanya remember Museveni bwali nga State House yezimbibwa mwasalaasala abantu ne muteeka emitwe mu misingi egya State House mingi nnyo ng'okukola saddaaka bwe mwakwata contract ey'okuzimba ekisaakaate oba gwe tuyita Bogwe okwetoola State House mwakiwa omugenzi Zimwe Kasagga mu kuzimba ekisaakaate kino yasangamu saddaaka empitirivu nnyo ez'abaana bannayuganda nga mbatadde wansi misingi okuzimba ekisaakaate ekyo nekitegeeza nti State House yo kennyini kwetudde eriko emisaayi gy'abantu miyitirivu nnyo ejjattibwa era nga n'ensonga lwaki Zimwe teyasasulwa nsimbi ze ne mutuuka n'okumiza omusunga muwadde obutwa ensonga zaali nti Zimwe yali amaze okutegeera biki ebyali mu State House
mu kuzimba State House wepo ne Bugwe oba ekisakaate kya State House eyo. Zimu yabanja sente ze ne mutuko okumati mwamusindikira omumpembe eyamujjambulamu nga amuwadde obutwa. Zimu n'asigala ng'asigadde abanja obukadde obwa $5 obutamu mulimu party oba ekitundu eky'okuzimba State House. Zimu nakirira ezira kumwa Museveni manyondaba. Kulwokuna bwe zabadde bwe ziti ku ssaawa 8:25 ezakawungeeza amalige ekyemisana. Abasawo babiri okuva e Kongo batumizza n'omu okuva e Tanzania n'omutumya wepo ne mukyala kulanda babajje bakubulira ebice bikyamu ebigenda mu ggwanga. Mu basawo bano omu ku basawo bano yakugambye bw'ati. Omusawo yakugambye essaawa zino Museveni wetwogerera olina okuba nga tokyasula mu State House eno Entebbe. N'ombuuza lwaki n'akugamba nti State House eno ejjudde omusaayi gw'abantu omuyitirivu tosanidde gibeeramu kati olina kubeera mu kifo kirala. Kyokka jjukira omusawo omunyarwanda oli eyali abeera eggaluga yakugamba nti olina okusula mu State House eyo lwampaka ng'atosula kafaliso ka inchi 2 wansi okkakkanya obusungu obw'emizimu egy'abantu bewatta. Bweppo mu State House mwennyini n'emizimu gye watta Eruweero, Rwanda, Somalia wonna omusawo oyo yakugamba omunyarwanda yakugamba nti olina osuka kati otono yazze nakugamba nti olw'omusaayi omuyitirivu gw'oye munda mu State House n'ebweru wa State House toteekeddwa kusula mu State House eno. Kati n'ofuna confusion between omusawo oli abadde nga akolera ebbanga ddene n'abantu bewayitidde naye ng'ono yakugambye tolina kusula mu State House ate nga nawe okimanyi bulungi nti woobeerera safe ng'oliraanye ekisaawe ky'Entebbe ewali parking ennyonyi weesobola okupaakinga oba airstrip n'osobola okugumalamu omusubi. Kati oli confused between naye nga bano bonna bw'abayise okusala entoto engeri gy'ogenda okusurvivinga nga buli kimu kyakukyukira bwe kyokwatako kyakukyukira. So ndowooza bategedde nti abasawo nabategedde abakongo babiri omutanzania omu ne ku lwannameya yagiddeko. Kanjera kugamba ekigambo kimu Yosef Tabasire mutano wa Kalekezo. Bw'ali ojja mu bukulembeze wayita mu Buganda era wayita mu Baganda n'oyita mu Bwakabaka bwa Buganda Mbalangira n'Abambejja abakuyamba okutuuka gye watuuka. Bw'omala okutuusa gye watuuka wagaana okuzzayo olutabaalo. Olutabaalo wazza lwakukwata bazzukulu ba Buganda kubasalaasala na kubatta era kiwakikola bulungi nnyo. Ekirala ogenze okyusakyusa obulombolombo n'ennono obw'ennono z'Abaganda bw'otuuka n'okwokera amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi bwe bawummulidde ng'olowooza nti emisambwa giyinza okuba nga misanyufu. Emisambwa emizimu egya Buganda gyakuvaamu dda ne bw'onookola ne bw'oleeta omusawo ng'atambulira ku mazzi tonna ky'osobola kukola ku sayidi eki ey'ensi endala etali yabalya mmere tonna ky'ogenda kukola ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta Jackie Chan ne bw'onooleeta Boloyenge ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta gundi Getiri ne bw'onooza Bulusiri ku lutalo olw'emizimu olw'esayidi eri abatali balya mmere. Museveni tokyalina kyakukola ekyo kyo nkikubuulidde tebakulya ssente buli kintu kikwato kizze gye kyalina okubeera era obinyiike mu nsuwa ove ng'obudde bukyali. Ngenze maaso nkujjukiza nti omusawo oli gwali okozesa omunyarwanda yali abeera eggaluga yakugamba ebintu bino wammanga. Yakugamba nti olina kubeera mu State House ng'era osula kafaliso ka inchi 2. Njagala obulire eggwanga Museveni ng'osaagala olimbe bantu mulumu mw'obeera n'okugawiramu ka firiji akabeeramu omusaayi gw'abaana bato gw'onywa. Omwo mulumu muli n'akafaliso ka inchi 2 kwe weeganzika n'owummula olw'ebizibu ebiyitirivu by'olina nga gwagenda mu malogo okusinga okudda Katonda. Kyokka ng'abaana baga nti balokole balina kyaki basabisa abantu ne weewunya ensi kikyeriko kyegenda maaso. Ngenze maaso ku lunaku olwokuna lwennyini nabaga musajja atuuza meeting kati ali ku pressure y'amaanyi. Ku lunaku lwennyini olwokuna era wazzeemu n'okubira Abel Kandiho nga bwe njogedde wali mu kutandika n'omuvuma byutavumika n'omugamba information yafulumye etya etuuka ku musajja ono ayogera nga gwolowooza ffe twakugamba ebintu byonna byokola mu State House okuggyako ne bw'onoogenda Lwakitula ne bw'onoogenda eri ku faamu gisime gy'oyita faamu y'ekisozi ne bw'onoologa ludda wa okujja gwe kennyini nga wejjewo ne famire yo ne information tujja kusigala nga tugifuna. Ekyo kyo nkikubuuliddewo. Abakozi obagobye okyusizza mwatuuza ne meeting ya family y'ekika kyammwe buli omu atandika okumonitaninga abantu byaleeta nga mulowooza bagaba information. Ekyo nakyo kyagaana okuba nti information still ekyafuluma kati okujjako mwe kennyini nga mwekubye ebyasi ne muvaawo information ejja okusirika naye mbaga temwekubye ebyasi kuggwe mutabani we ne mukazi wo tujja sigala nga tufuna information details ne mu office z'abasajja bakozesa okucunja bannayuganda. Ekyo kyo nkikubuulira. Ngenze maaso kati njagala kumalako ekyewungula ku mutwe era nkugambe Museveni nti ensi ekusonyiwa busonyi kubanga tetwagala offe naye time bwereetuuka nga twagala Katonda akutwale Museveni ojja kgenda within a short period of time. Era ku lunaku olwokuna lwennyini ku ssaawa 3:05 do you copy Museveni? Ku lwokuna ku ssaawa 3:05 ez'akawungeezi oba bikiro
wafulumye mu State House Nakasero wafulumye mu State House Entebbe wafulumye n'oyimirirako ebweru still okumala eddakiika 20 naye ng'ekyafulumye wabadde ng'omuntu agenda ofuluma ogendega motoka ezo zikulinze n'oyimirira eddakiika 2 ng'otunudde embire waggulu oba kadde kalombolombo kike bakugamba basawo otunule embire otunule munyenyo tandika okwogera by'oyogera naye ng'ate tolina gw'oyogera naye ndowooza wadde osamirira mu mutima n'okusaba lubaale n'emizimu gy'ewamajje kuyambe ku mbeera enkyamu ekuliko ne remember nkugambye nti ku sayidi y'abatali ba mmere abatalya mmere essaawa zino baakuvaako dda eddakiika zino 2 ze wamaze ng'otunudde mu bbanga ng'abasirikale bakulinze otunudde mu bbanga tewali muntu ku nsi kuno yategedde kiwadde okola kubanga adde otunudde mu bbanga okumala eddakiika 20 era bwe zaweze essaawa 3:25 abadde balowooza nti ogenda kwesolosa emmotoka watambudde n'odda buzzi mu State House munda n'otuula okumala essaawa endala 2 ng'otudde tolina gw'oyogera naye wadde gw'onyega era ng'oli awo kanula maaso bwe zaweze essaawa 3:25 jjukira wafulumye 7:5 nomala eddakiika 2 ng'otunudde mu bbanga tonyega muntu yenna bakutunuulidde naye ng'otunudde embire mu munyenye ebigambo by'oyogera teri yaddamu wadde olaamiriza naye njagala kugamba oba oyisa Jjakikyani oba Boloyenge oba oyita Jetiri oba oyitaani jjajja ku sayidi y'abatali bali ba mmere awo tokyalinawo mukisa nkikubuulidde bwe zaweze essaawa 7:25 n'oddamu ne weesoloza mu State House n'otuula wamazeyo essaawa endala 2 ng'otudde naye ng'abasajja bakukuuma bakulinze bwe zaweze essaawa 5:20 n'oddamu n'ofuluma butereevu ne weesogga emmotoka yo ne bakutwala gye baakututte n'ogenda naye nga byonna ebirowozo byakubaddeko okimanyi bulungi nti eyakwawula esiridde nga bagamba nti akanafa tekawulira ng'ombe ate ng'omuntu bw'aba anaafa afuna ebyebikiro mu bbanga lya wiiki 2 oba mu bbanga lya wiiki 2 oba omuntu anaafa amanya nti anaafa naawe okusinziira ku sayini ze tulaba wano mu public ojja n'olagaba nti oli mugumu nnyo naye okusinziira ku sayini ze tulaba Museveni wandibanga oyolekedde okuba ng'ogenda ekaganga okusinziira ku tulaba drone zaffe zibiziraba ne supervision ze tulaba okuva mu kamera zaffe ze twasindika ennekusifu wandibanga oli mu byebikiro n'okwefumiitiriza ngenda ddi nfa ddi era ngenda ntya zino essaawa 5 eddakiika 2 zewafumye okuyingira emmotoka zo zikutwale kubanga ennaku ze tokyagala kusula mu State House Entebbe omanyi nti bayinza okukusalako essaawa yonna ekyo naawe okimanyi bulungi ngenze mu maaso kati ngenze ku lunaku olwokutaano ku Friday ku ssaawa 5 n'eddakiika 26 ez'okumakya ku makya mu State House Entebbe era okusinziira ku ddowuni zange ennwanyi oba okusinziira ku ddowuni zange n'enswera z'oku bisenge zaŋŋambye mukulu gwe olw'okuba nti omanyi nti Abamerika bakozesa GPRS okutracking omuntu gwe babaagala sitiri okufuuka tageti yaabwe kati gwe wasalawo smartphone tokyazikwatira ddala nti gwe okwatira ordinary model phones okuba nti ezimu teziriko GPRS baleme ku tracking awa wooli. But let me inform you this. Esimu gy'okwata ya kika kya Nokia slider ordinary model fashion gy'olina slider Nokia gy'olina gy'okwata. Olunaku lwajjo ku ssaawa 5:26 Yusuf Tebasula mutano wa Karekezi wakubya olukomo n'olukubira omuntu omu gutusuubiriza nti ayinza okuba nti ennaku zino gw'oyogera nnyo naye nga ono ye Lutandikano Kizza Besigye ng'ombuulira embeera mw'oli ku nsonga ze wayogeddeko okusinziira ku nswera yange kye yaŋŋambye ku kisenge yaŋŋambye nti omwami ono ali mu kutya naye mu kutyako kwennyini omuntu gwe yadde ayogera naye nti bateebereza okuba nti Lutandikano Kizza Besigye ng'ambuulira embeera erimu ng'amugamba bw'ati n'amugamba ndi wano naye ebintu bigenda mu maaso sibitegeera kisooka nina mu mutima gwange ekiŋŋamba nti waliwo abantu abanoonya okunzigyawo essaawa yonna era nga gwe kennyini Museveni okimanyi nti waliwo abakunoonya bagenda okuggyawo essaawa yonna wakimugambye essimu eno neyatutte essaawa nnamba ng'oli ku ssimu eno ng'oyogera n'omuntu oyo kubanga nategeddeko ennaku zino abantu b'osinga okwogera nabo mu Uganda kati oyogera Lutandikano Kizza Besigye wepo ne mukazi we oba mukazi wammwe Winnie Byanyima be bantu babiri b'osinga okwogera nabo kuba kati bw'otrustinga ennyo okusinga abantu abalala bonna so ku lunaku olwokutaano ssaawa za 5:26 ez'okumakya wakutte essimu yo eya Nokia slider n'okwata n'okubira ateebereza okuba nti Lutandikano Kizza Besigye kubanga ennaku zino gw'oyogera nnyo naye wepo ne mukazi wammwe Winnie Byanyima gw'oyogera gwe basinga okwogera nabo n'omugamba embeera gy'olimu era ng'oteebereza nti waliwo abantu abakunoonya era baagala okukumiza omusu nakugamba nti omuzira afiira watono nnyo tafiira wanene nnyo Museveni gw'oyinza okuza nti ogenda fiire wantu wanene nes please ndowooze wantu wona ofiira ajja kuba watono nnyo bw'oba otandise okufuna ebyebikiro nga aliwo bakunoonya
ngate gwa badasinga ogati gwo singa amaje ero lisaba lwanyi nze ndabanga obudde buweddeyo ate ebibikiro bitandise okukola ki okujira kati mukulu ku sawa zo wamaze simu eyo noyogere bigobi bayogere notegeeza omuntu oyo nti osubiriza liwa abantu abaku probably waliwo abantu bakunoonya. Let me tell you this, probably waliwo abantu bakunoonya. One, faba nopu tukunoonya twagala Victoria yaffe ekyo tukitadde wali DRC Congo eri abakunoonya family ya Kabino li senior desire ekunoonya. Two, omugenzi mu busu seko wazabanga akunoonya abo basatu. Tugenze Rwanda family y'omugenzi Abyalimana ekunoonya. Tugenze Burundi family ya Nkurunziza ekunoonya. Family yoli Ntabyamira ekunoonya. Tuze mu Uganda family z'abantu buwattira abantu baabwe okuli abamajama abanene okuli banna Uganda benyiri ba individual bakunoonya banda byabufuzi abalina abantu babewatta abantu ba business personnels abakunoonya nabo kufuna ko photocopy banji kugamba abantu bakunoonya banji nnyo Garanga family ya Garanga ekunoonya jiwawe ennyonyi ebicupu ngo yagala kutira mu Nigiribati mu Kenya naye ekunoonya. Somalia family we front mu kwano gwa fara ID ne family nga wagiteke nagulo inaji wapangise wale na majaga ko fara ID ebizu byokoze Somalia nabo bakunoonya bakwaga photocopy kati muganda wange boganto ina kunoonya labo banga osubiza bakunoonya omanyi bagambo kalya dakadda envunyu ogirira mu katiko nemala nekulida mu coffin joli bwo mungate weinya nereko ekulira nawo nosoka nokola kino olira kati mukuru ebyabikiro byatandise okuwulira ngokuba nesimu okubire bakyali ba OB obabulire kikyoliko mukuru ojja tegera nti ensi yakukoowa otukira okubira OB esimu omugambo wayi nsubiriza okuba nti banoonya tenge kitufu bakunoonya amajire bono gakyusa wakati nategeddeko SFC wajiwa mukujiwa nomanya nti SFC yajja mu division nti mukazi wa Janet Kemba bazayinamu amaje mutabani wono muhozi kanyero pamwa ayinamu amaje gweke nyini owabuyi order nebo order tezimanyi kyova nti waleta kuna amaje amagwiro okukuma eranga ne ku convoy oba ku convoy yekukuma kuliko abasilikale abatali na Uganda abakukuma kubanga naku zino bwesigadde ne kwesiga amaje genyini gwe training ngira kitegeeza tochayina gwesiga kino kitegeeza ki ndowooza ebintu bingi biwalikira n'ekirala weralikira nnyo kubanga International Criminal Court egenda kunoonya kubanga balina okufuna ate wona wandisubire nti ogenda kuddukira baba bakulaba ekyo kyonki bakulaba olinga njuba kubanga n'omuziba ajuulira n'ekigala ajuulira ng'emooja essaazi n'abantu bakulaba essimu eyo ebyagibaddemu byebyo n'ebiranja bijjo olunaku nabambifunye ebisigadde ku ssimu nga maze okukwatagana bakigatto gabanga abakola mu mayengo ag'empuliziganya okutuwa biki bibadde mu conversation naye nga ku still twasobodde okufunako ebitono bitegeeza nti wadde oyogera n'omuntu ng'omugamba nti you suspect that some people are looking for you and they want to kill you. But unfortunately, you know, because you know what you did. You know what you did, and some people and some groups of people are looking for you. So be fine. Don't worry. Hey, don't worry. Be happy. Don't be happy. Don't be happy. Don't worry, Mukuru. Yeah, don't worry. You've been assassinating and killing people. You think that those people are stupid? They have their families, and they are missing their relatives whom you killed. So be happy. Don't worry. I'm going to expose you. You wait. Ngenze maso. Era nkugambye nti okusonda mu conversation gye twafunye mu maloboozi gaffe wadde oyogera n'entandikano Kizza Besigye nga mwogera ku nsonga ezimu ngera omutegeeza nti waliwo abantu abakunoonya kituufu bakunoonya ate bajja kufuna. Ngenze maaso. Lwadde toli butyo mutabani w'omuno mwanywera omwenge n'abanganga yagusogola kubala yabwe ya Dewington Road obanywera wali waggulu baga nti banywera abakungu bokka aba government olwokuba tebakyagenda mu babala abala bamanyi bagenda bawerayo butwa. Omumpembe ono Muhoozi Kanyerugaba obanze gwepita Muhoozi Kanyerupama omuvubuka ono recently wiche wedde yepozinga nga alina ambassador wa Turkey n'akwataganya ebyokwenda ku embassy ya Turkey mu Uganda gagezaako okuntiisatiisa naganze sitya buli kimu nja kikola kubanga lino ddembe yange lyobwe bange ng'omuntu asobola okwogera okutegeeza bannayuganda batasobola kwogera biki bigenda mu maaso byonna mutiisatiisa balanzi ne munagandi mwagala kisijja kutiisibwa nja kwegala kusigala ku mazima. Mukulu bwaddeko mu bbala eno olunaku lwajjo ku Dewington Road ebbala gye mutera okubeera nga munyura mu Walagi wanyedde omwenge ndowooza n'akabikuka ne kabikuka n'otandika okwogera ebiga bitakwatagana naye ku banno be wanywedde nabo batamivu bano bakubuuziza owaayi nga tuwulira ebigambo bitambulamu mu nkuuwo nti omumpembe Nyereko Muhammad alina ekirowoozo eky'okujja ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka 2026. Ne bakugamba ekintu ekyo kimanyiiko n'ogamba ne weekanga ono Muhoozi nno yaddamu bamala okwekanga n'agamba
oyo katumala mukozesa emirimu gye tukola fenga ffe bwe tunamala mukozesa emirimu gye tukola nja mwekolerako nganza omuntu kati nno kino mbese njagala egendere nnyeko Muhammad musajja gwe kaddugala alinga enzinziiri oba sefulia zino ezifumba kasoli ennamawojjolo oba ezifumba ebiwowoolo wali eruka njagala kutegeeza ekigambo kimu okulwa nnyo ku nnyumba za landlord tekikufuula nnyinizo n'okulwa mu kiyumba ky'embizi tekikufuula mbizi n'okulwa mu garage tekikufuula mmotoka oba okusula mu garage tekikufuula mmotoka bano abantu be bwapankirako tobamanyi bagenda kukozesa nga bakozesa abala naye bakutte information yatandise okutambula nti olina ebirooto era ng'olooto otambula mbuyagala fuuka mu president wa Uganda ate nga bano bakumanyi bakozesa na information gyengenda okukolako olwaliro nentandikidde ku ero babuzizo omumpembe muhoozi kanyirugaba about Nserko's intention of standing as a president in 2026 kiyakuzeemu bakiyazzemu kyekirwano wammanga yagambye koke bw'abanga alina ekigendero ekyokwesimbwa okuba pulezidenti ajja kuwunda bakatumala mukozesa emizannyo gyaffe gino nze kennyini nja mmwejjirawo kitegeeza ki mukulu Nyereko Muhammad mu buli kyokola kyonna nsuubira nti bano si baganda bo bano si bannyoko ffe baganda bo ate ebintu byokola ojja kubanga obitegeera bulungi nnyo kubanga bano bagenda kwejjira ate kennyini yakitegedde yakyogeredde mu bbala ng'amaze okusiimuuka bamaze omuwa akenge avuddeko ekirala Nyereko Muhammad bwagenda bakuwangula akalo mu Kampala Central Fred Nyanzi yakuwangula wa Nobu era ffe tumanyi Nyanzi abantu gwe baalonda so siggwe mwakola obukodyo bwammwe okufojalinga results niwe flat gwe mpinda bakulangira kubanga tukimanyi ate lunyerera ekyogerako nti okolagana Electoral Commission ne returning officer wa Kampala district okuyisa mba kansala obo yagadde kwe kenyina okuyisaamu which wakikola ne kulunde kyakolemerera n'okozesa state okozesa omulamuzi w'emmengo ne bamuwa ssente zali wakadde w'obukadde 2 ne bamuwa ssente nakisa statement okuba nti yakulekawo nga Nserigundi Nyanzi yali ayagala baddemu okubala ne mukozesa ssente za state ate nga nazo neewole kuba tolina ssente ne bakulemezaamu lwe twogerera olwali luno nti omukulu Frederick Nyanzi Sentamu yatutte omusango mu high court okwemulugunya baddemu tayagala kuddamu kulonda baddemu okola ki baddemu okubala obuluwo obwo oba sinakindi baddemu balangire nti yawangula okusinziira ku bujulizi bwakola ki bwalina olw'okuba nti Nsereko olina obukodyo bungi nnyo omusango lwamaze okuwawabira mu kooti n'otegeezebwa nti bagenda kusamoninga 1 wafulumya eggwanga nga nabo gisimufungize n'ofuluma wetwogera oyinza okuba oli mu America oba oli mu nsi yonna eya Europe gye weekwesa kuba toyagala summons but let me tell you this a court oba ssemateeka awa abantu abakunoonya eddembe okukula nga wonna bwe babaagala 1 bagenda twala summons zino ewa speaker Rebecca Kadaga bamuwe mu serving nti member wa member parliament ayitibwa mu court 2 bagenda ku committee kwoli basavinge chairman wa committee 3 bagenda makaago basavinge security officer wakola ku gate okwo 4 bagenda savinga ku media zonna zoliko nga chairman wazo gyogenda gamba nga Natasha Broadcasting Service ku CBS tovako ne ku BBS no bagenda basavinga ekigendo sembe bagenda kusavinga mawulire tugambe nti wategedde wa mu Uganda toliimu bale bwa bamuli sebo olina okujja okusayinga samani zino tuwazi receivings bakwetaga mu high court omanyi bagamba nti atali okutambulira kusibira wa amenvu boba wawangula kye kikuddusa mu ggwanga ategende bakuwabidde Nsereko please dayi waka olisivinge samonize wagamba nti wangudde mu court mugine mu high court esembayo etuwe ekituufu bo wangula bate wawangula nenga koza kamanye nga koza no webbwa nti sawa yo n'emivuyo gyokola bagenda kuba nti bakola ki bakuwangulya mu court mission information eda Nsereko yino Nsereko Muhammad Ameria chambadde Richard Kanchiza Besije Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga mwef bantu bana mwawereddwa ensimbi buli omu okutandika okwogereza abantu ba Nuupu bonna buli omu waali eyalondebwa mumuze ku side y'omu Endobeso tabasira ndali wa colleges but it is your choice as it referred to our comrades in Nuupu it is your choice but remember you were elected by citizens of Uganda who need change so it's up to you but remember Museveni doesn't like anyone. He just want to release himself from that pressure. Wakati sawa zino. Katibanga tutandikana chiza besi je bakuwadde sente. Oyina omuntu gogendo zisaamu zitukeje zino okulaga omuntu namutegedde nabagambi. Eyo si kyaliyo kati njagala Victory njagala bategeza nabategedde. Chiza besi je ofunye sente. Aba FDC wabagula dda no bamaliriza. Kati yagala banno bakuwadde sente. Gogendo zisaamu manyi ku video no kuwayo banagifuna naye ategedde. Era bakubidde simu tiwafunye sente mukola omuzanyo gw'okugula abaana ba Nuupu muli baddembe nenjagala g'abaana ba Nuupu ababalonda bantu ate tulina mission ey'okuggyako Museveni ekyo muba mukimanyi bulungi nenga Nsereko Muhammad Richard Kanchiza Besije mukyala Mary yakyambadde wepo
n'omumpembe Benyereko Muhammad bano bantu abawereddwa ssente okutandika commercializinga nga bagula ba no members bonna naye it's up to them okubagula bate babaguze fe twetaga victory nejjagala mweberemu nga bannayuganda abalondebwa bannayuganda bannammwe okuba nti baagala change ekintu ekyo mwali sose mukireka wali ne tupulaninga butya bwe tugenda okujjako omumpembe ono njala bagamba ekigambo kimwe era ngamba sibirira entana ngenda ku program endala Uganda nsi yaffe sente tezikoma kubanga nabadde mu parliament emyaka 3 myaka 2 akyazaagala already muina choice abantu babalonzi ne bakuwa ekifo ogenda ofunira omusalo gwa buli mwezi ate ngoli public figure or recognized kiche kikutwala kanyewako omumpembe yeseto osira mutolo wakalejeze ate nga kaliko ebibuuzo kaliko answer nyingi nnyo n'okuba nti oyizo butadda mukulabeka ko mu parliament oba mu kifo kyonna nga bagenda kwononera erinnya ngenda basaba n'obuwombefu bannange omuntu yena bwakutuukirira ng'avudde ku side ya gavumenti kati jala bagamba official Nsereko Muhammad Banyereko Muhammad mukozi wa Museveni era wa NRM eno ali ekiguma zange ntekuma mu kyoto oba ntekuma mu kyoto bwesoloze kuma mukumbe mmere ekona kati abantu bamujala bomanyi nti Nyereko Muhammad wa NRM justice kama friend in opposition Ameria kyambadde mukyala wa Museveni wa namba mmeka simanyi bayinza kuba namba 3 wa namba 2 Ameria kyambadde mukyala wa Museveni tiye Charles Peter Mayiga wasanya RDC oyo RDC wa Museveni menge mirimu gyakola mugimanyi nti ye wategedde bulungi nti ye utandikano kiza besi ye mumanyi mulimu gwo waddakola nti ye kati mba mbabade mmanyi mirimu gyakola ono bwakutuuka ku ng'akubulira emboozi nga siza kibiina kyo please nkusaba n'obuwombeefu agenda kwononera kaliya yo ate kye wayagalizanga embazi kufuna bwa kansala kufuna bwa meya kufuna bwa chairman of C3 kufuna bwa chairman of C5 kufuna bwa member of parliament ukifunye kicho oyagala bannange ensimbi tezigwa Museveni zagenda okuwa nga ayise mbana abampembe zigenda kwononera linnya na kumalawo kitiibwa kyo mu public nti oyinza obutaddayo mu kakunguuta konna kakalulu ojja kuba owedde ngenda bawa advice emu 1 muli above 18 2 abantu babalonda 3 abantu bagala change 4 okusalawo kuli gyoli mu ssemateeka kugamba the choice is yours to decide either to defect or to stay with the people but that money is just a trick or a bite ketuyita akanyiba kabateeka kamasu kiri gyoli okkalya oba okkaleka naye mu kkaleka nkubulidde emitendera mwoli kyewali osinga okwagala okufuna bwali bukulembeze wabufuna ne bono ofuna miliyoni 1.5 oba 2 buli mwezi nga zibakuwanga kansala ezo sente mu Uganda okufuna omulimu nga guliko application na appointment letter ngofuna miliyoni ekampala batono nnyo abazifuna katubanga wafuna bwa kansala wafuna ba chairman of C5 oba mayor oba MP sente zikumala tolina sente dazo yagala ziri sente za musaayi ekisoka zigenda kubeera ka amateeka ziriko ebibuuzo ziriko okuttibwa ziriko buli kimu so sigala ng'oli mutambulungi nnyo nga tolebe agenda kubuuza na kulya mukama waffe lukwe na kulamba na Uganda lukwe eri badde message yange buwombeefu nenga njagala mutegeera abantu bano wammanga ritandikano kiza besije Nyereko Muhammad Ameria kyambadde ne Mayiga Peter wasanya kaloli meeting izo nazo bayisamu mu kitegere nti ki kye kibagala okukola so mubere clear nnyo sagala nnyo baga nti mbamalira ebiseera kubanga ezo nkibagambye sagala balwisaawo ngenze mass message ya Nsereko ngituusizza ngenze mass okay luli nabagamba bwenti nabagamba nti waliwo ensonga egenda maaso mu Uganda nenga temugitegeera njagala bawa mawulire gano nti omukyala gwe bayita Jovius akando na Hosare gwe bakwatire China n'enjaga kilo 2.5 wetwogerera yafulumye komere China yabamutadde oluvannyuma lwa mumpembe yeseto abasanto wakalekezi ne muto we Jerusalem Sarakanda naho okutuuka nkuzigana aba China era bano babawadde ettaka ebbale mu Bugerere nkiddamu omukyala Jovia Sare akanda nako ali bweru wa komera nenga tannatuuka mu Uganda kinzo omuntu alina ku 3 okutuuka mu Uganda nenga agenda komawo bamaze otuuka kunzirikeziganya era abantu bebbale mu Bugerere bwe muwulira nga batandise obago bakuttaka ku kifuba era nga abachina babagenda oditwala mumanye nti yabadde compensation oba mutango gwawereddwayo Salimu Sale ne State House okuta mukyala we Jovia akanda naho Salimu Sale okuba nti ava mu musango gw'enjaga muvanyuma lukola ki okuba nti bayogeraganye ne gavana n'abachina okuba nti bafunye ettaka libagenda ddiba bali bawadde dali bali mu Bugere bategezeza agreement yawedde Jovia ali wabweru wa komera alinze bulinzi kumwakirya lensi kudda mu kufuluma nenga omukyala gwe yatambula ne yamutambulizako enjaga bambi yo mutwe bagenda gumojjako basobodde kujja wa family nga biki
nti bamala kukozesa bukozesa bo ne bakola ki ne bakolekawo bo ne bagenda kati omukyano bambe bamukozesa okutambuza enjaga bamuleseeyo Jovi ali bweru after ngamaze okiziganya government ya channel bawe ttaka ebbali mbogere gye basubira okuba nti waliyo golodi waliyo uranium n'ebigobo gagge birala era bwe muwulira nti ekayo batandise okusenda ettaka batandise okukuba abantu ku byalo baba wadde ettaka bakkiriziganyizza nabo kitegeeza nti kati ye Jovi ali bweru omuwala yasigale bagenda musalako omutwe abantu bawadde ettaka ebbali mu bogere n'ekiddamu ettaka eryateseza Jovi yasale ku lw'enjaga liri bbali mbogere bumuwulira bebbali mbogerere nga babagjeeko ettaka babagoba ndigendako ba China. Don't ask yourself kyavudde kuki kwadde mutango gwa kutamukyala Jovia oluvannyuma lw'omukwatira ki olw'omukwatira China ng'akukusa enjaga kati nno kino tekirinako mawano kati nina ekirala kikino nze maaso nsobe nagengera ku exposinga paka nga muvudde mu ntebe yaffe mu myezi ebiri okuva kati mwezi gumu kati okuva kati ndowooza ngenze maaso waliwo kuubagana wakati w'eggwanga erya Canada n'erya Uganda mu ngerigeri entonotono mujjukire nabagamba Canada information wakati wa Uganda ng'eggwanga ne gavumenti ya Canada mu ngeri yokkaanamu mu nsonga zino wammanga nabagamba nti ngibanjagala bagamba nti wetwogera Uganda efuuse enkulungo omutambulizibwa enjaga oba ebiragalalagala mu nsi yonna ng'era buli abatambuza ebiragalalagala bino batuuka nnyo mu ggwanga erya Uganda okufunawo transit oba okufunawo ennyonyi zibongerayo mu nsi yonna n'okuba nti bakolera business z'ebiragalalagala bwe twogerera wiiki ewedde nabagamba nti waliwo abakungu babiri nga bakakungu ba gavumenti naddala nga bali ku embassy ya Uganda mu Canada abaakwatibwa n'ebizingiriti by'enjaga era ne batwalibwa gavumenti ya Canada okusigala nga abanoonyerezaako. Guess what? Ennyonyi nno ebadde etambulizibwamu ebyamaguzi bino y'ennyonyi ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda gye presidential jet. Nkiddamu. Ennyonyi gye mulaba eyaffe y'eggwanga etambuliramu Mpembe Yoseta Wasira Mutano wa Karekezi yaliko president wa Uganda. Bamafiya mu gavumenti ye ate nga nkimanyi naye y'omu ku bamafiya babadde batambuza enjaga mu wiiki nnyonyi ebadde egenda e Canada emirundi ebiri nga ye kennyini taliimu nga bamafiya bagikozesa ndowooza order abadde akimanyi era nga Canada ebadde egenda lunyenge batambulirako mpaka lweyagudde mu buwufu era n'ezingako abakungu abamu ku embassy ya Uganda e Canada ne bali awo babiri ne batwala n'ebizingiriti byabwe era bakyakola ki bakyali mu njogereziganya okuba nti bagenda kuzirisa amawulire galeme kufuluma naye mu nkola y'emu era Omumpembe ono yakubira mukyala Wili Byanyima n'amutegeeza akole ku nsonga ezo zireme amawulire nga nze bwe sikira amawulire ate nga njagala ensi etegeere oddira otya ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga Abannayuganda gye baagula ku nsimbi empya n'enkadde ez'abamala obwoya ku ntumbwe otandika ogitambulizaamu enjaga sente zimubba tezimala kyekibuuzo era lwaki gavumenti yaffe eggwanga Uganda mwagala lituuka kuteeka ku international level ne passport yaffe ejja kuba tekyasobola kufuna visa mu nsi yonna olw'ensonga gavumenti ekolebwako ebikolobero mujjukire era obuvuyo waliwo wakati w'eggwanga erimu nga batambuza golodi wa Uganda oba mujja mu nsi endala muyingiza Uganda era ebyo bivuyo bwe tulirimu kati Uganda efuuse ensi ezimu oba enkulungo y'ensi etambulizibwamu ebiragabalagala nga ne mu State House mu ebiri ngerabaga nti presidential jet ebadde egenda ngi Canada emirundi ebiri mu wiiki ekitabaddeewo era Canada atandika okwekengera presidential jet ye nejja neyingira mu Canada neyitamu ebizingiriiti ku VIP nga tebabakeekinze ereeta ki buli lunaku kubanga Museveni si yabeera munenga akimanyiko ekibadde paka lwe babalidde bakuutta abakungu aba era investigation zikyagenda maaso nkimanyi nti omukyala Wili Byanyima ayinza okuba nga y'omu ku bantu abali mu kunegotiatinga deals zino era tuyinza okuba na one point tugenda kusasula ssente empya n'enkadde okubajjukira China ettaka ly'ebbali lya Lugenzi nzija mbagobereza information ettaka ly'ebbali lyakoze eki lya Lugenzi okutajovya Salimu Sale kati bana abakungu bo bayinza obbalekawo ne basasula ssente n'okukiryalinga air naye kati njagala obategeeza nti ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ebadde etambuza enjaga oba ono abadde akimanyi wadde takimanyi nga sikimanyi kyemmanyi ennyonyi etesobola kusituukawo ku kisaawe nga tewali abuziza ennyonyi y'obukulembeze eragaludda nga temuli nnyini yagituulamu ateekeddwa okuba nga kino ekintu abadde akimanyi bw'aba abadde akimanyi kitegeeza eggwanga fu era twetaaga change by all means kati Yosef Tabasiro ndalwa Karekezi ensimbi z'ogenda okwonoona ng'osasula bino bintu by'ekisiru sente zemubbi okuva mu 1986 mubba ssente mutuuka okuba nga teggwanga lifuuse kyakulabira mutandisa okutunda enga kiki kye tuliko mu nsi eno Uganda okuba nti kuba kimanyi ssemwayo kuno kweri Museveni kwoli Janet kwoli n'abakungu mwenda kwe muli muno kwe bali mulaba mwebuuza information evaluddawa
twagala ku exposing Museveni government akitegere nti kiba kibi nnyo okulidinga abantu nga bakoowa kiba kibi nnyo okulwamba okulembeze nga bagante ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kitegeeza nti ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kiriko limiti kwe kirina oba kati kwenende ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kirina obudde bwe kirina okukoma bw'okirwako ennyo kifuuka ekizibu whereby nti ne bwe bala perfume nebange obudde bwe bugiyiseeko n'ogyekuba eyinza okuleeta skin cancer bwe guba mwenge nga sika kika kya wine gino netunywa sitontomera biki bine guli expired neke bikoza ziwedde era gufuukira ekizibu kati n'obukulembeze kasita olwako ennyo otondeka okufuna ekizibu n'ofuuka n'ofunamu ebituli Museveni w'emyaka 10 singa yavaako oli mabega singa buli kimu kiri bulungi mutandise okugenda mu skandozi z'enjaga okuba nti first family etunda enjaga first family etunda body organs bino biki betugendamu tuli mu political dilemma mutuza mu drugs mutuza mu body human organs biki bino betugendamu so awosigenda kulwawo ezo sente muzikwate muziteekeyo ne mumanye nti mukali kaddadda bino byonna bigenda kudda ekyo kivuddeko Bannayuganda njala bateeka mu kkubo lino muzuukuse obwongo mutegere parliament gye tulina y'abafere nabo bayaaye naku lwajjo badidde omumpembe eyeyita inspector general wa police okwosookyola ne baddamu ne bamuwa ekisanja kya myaka oba 3 oba 5 okufuuka inspector general wa police nenga mukimanyi bulungi nnyo okwosookyola ddame zino kubaanika engoye bwere ku maduuka g'e Kampala tanakyasobola kwogera oli omusajja Lokechi yayogera ne under Muhoozi directives and Museveni so bw'oddira omusajja tasobola kwogera namu statement mu public ng'olumu avaayo nakyusa statement ze nti enkyayogedde kino oyo aba tasaanidde kubeera nawo kati okwosookyola mukulu omukimanyi ofuna omusala naye bwa polisi obuvaamu naye ofuuka mafia then ne zireeta omufu abadde atambula gwe balete ku stretch abameka Columbia kati afudde tumusime mutebire ne bamuwa gavana wa Bank of Uganda ebyaka emirala 3 tayogesobola na kwogera olubuto olumulingeetu mu yakasasiro amaaso bakatonoza taasulewo bamuleese ne bamuyisiza na manju public obutategera kikino kibaleese kumulesa omusajja omufu ajja asayininge contract ya myaka emirala 3 batandika okubasiriza mu omusolo ziggwere waawo kati njagala kubuuza Bannayuganda mu normal procedures of procurement tubeera n'ebintu birina emitendera mingi nnyo gye tuyitamu okukola ebintu omwaka oguwedde Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi ne babbi banne olw'okuba nti baali bazimba Tusi dynasty baagenda ne babba ekitundu ekimu ku Congo ne bakifuula nti kyabwe era batandika okukolera project nga sente ziva kati Rwanda badde bakyazimbayo bali batandika siteeka sente Rwanda kuziteekayo kati bagenda okulanga sente zikyabamala bulungi emisolo kyavaayo ne bagamba tujje mu parliament tudise parliament ne bannansi tujjeyo omusimbi ogenda okuzimba enguudo mu Congo Katumba Wamala ali ne Kajina ne parliament yonna ne basituka ne bakkiriziganya nti tukwate sente tubo mu mpembeso ya Tabasiro mutaonekeza agenda azimbe enguudo Congo naffe ne tulinda parliament ne yetuula ne kkiriza ensimbi neziyisa era ne ziweebwayo abaffe project eyo ne bwogenda ku gogo gigogolingayo teriiyo tekuliko project teriiko tekuli wadde supervising as we speak right now tewali wadde ekintu kyonna kyakoleddwako ekitegeeza bano abasajja sente bazibba nga babba sente z'eddwaliro ly'Erubowa nezo sente zamuwa musolo remember nga bagamba teri Museveni project gyayisa mu parliament nga ayagala sente nga giregera tuukirira ezo sente z'oluguudo lw'e Congo Katumba Wamala njagala oveeyo otegeeze public ogende mugende ne bannamuwulire oba mugende na BBC oba Rujazira mutulage oluguudo olwo mwasasulirako sente oba gavumenti ya Uganda zasasulirako sente luli luddawa dwawuni zange zasobodde okugendako e Congo ne zimpa information ne ziŋŋamba ne area eri gazetted okuba nti oluguudo luyitamu tesobola kutuukibwamu muntu due to the conflicts eziriyo kubanga Congo egamba nti Museveni bagwa mu lukwelwe ne babbi banne baagala kutandika ku dividinga Congo batandika ogitwalako ebitundu bagenti n'ekitundu kyegatta ku nsi gundi kifu nga muga nti gundi yawambako ekitundu bwekiti kati ne Museveni ne banne baali baagala kuwambako kitundu kati ekitundu kirimu conflict Congo ne yazuukuse kati bwobanga oluguudo bagenda oddukola maapu gye babalaga buli kimu drone yaŋŋambye nti ekitundu kiri unreachable due to the conflicts eziri mu kitundu ekyo parliament mukwata mutya bumbi kundu bwe sente buli mwezi wayo sente bagende bakole enguudo
Bannayuganda ffe tugera ku makyalo ga musajja wange simanya abeera okuki ezo billions and billions of money zigenda okuba tezigenda kuddibwa abasajja bali mu kubba Serezeko wazimalawo Katumba Wamala njagalo situke encha n'omutwego n'olubutolo n'ebigere simanyi wayita jeno gende Kongo ku luguudo lwa signing ko sente n'oziwaibwe kenyini n'ogamba simanyi Kongo tunayo interest simanyi motoka ziyita ezirete byamaguzi simanyi ezingireko Katumba Wamala twagala lunaku lwencha gende okwate mmotoka ye wa minister okwate mmotoka ogenda mu kanyonyi ogende mutulage schematics z'ekifo kye mugamba nti mwakulamu oluguudo luno kubanga mwaga project eri very urgent ate indindi yali yetaagisibwa twagala Katumba Wamala by tomorrow morning or weekend wegwera ketandika olunaku Monday nga mutuwadde schematics z'oluguudo olwo mutulage ebituufu mulekere okubba Bannayuganda Doni yange yaŋŋambye ekitundu ky'obagati bagenda kitikamu oluguudo tikisobola kutuukibwamu kaaba omuntu wa bulijjo kubanga kye kitundu ekisingamu conflicts ennyingi bwe yabaine Museveni tasobola kulinnyayo kati Rebecca Kadaga ne parliament ejjudde abakulembeze simebi 5 mbaba mukwata mutya Sereze gwanga muzi investing watu mutamanyi na question wekiri you send billions of money ne muziteke jo Rebecca Kadaga tutukanga yo financial committee tamudi nyanga kwadde nyonyi mugende mu manye sente bagendo ziteeka ne musaninga sente zo mu omusolo zigende zikole Kongo sente baziba yes the same time era parliament kenyini nekiza ne musa ne mwolo bumbu bwa nsimbo bwa $35 bwa dola muzimbe dwaliro lyeruwo alirudawa sente ze mwasa ni gobukada $35 bwa dola wabwali bukada $35 wali bumeka wabi $35 bwa dola okuzimba eddwaliro libowa lirirudawa it's approaching now to 5 years ne tuba tuzimba kyecho nikitabwa tewali wadde omusingi tewali wadde kintu n'ekimu ne mugambo mu government mutu walaga we are not going to tolerate this nonsense mugenda tuko kutandika okutubako ne city president muzitwale muzisingi Katumba Wamala sebo twagala schematics z'ekifo government Bannayuganda sente zabazo mu omusolo ne zigende Kongo kola oluguudo luliruddawa sente z'eddwaliro liribowa esente ziriruddawa Janet Kataha Museveni sente za TV during coronavirus mwali mu kuwa abana radio sente TV zirirudda radio ziriruddawa ngenze maaso ngamba tegeza nti Uganda kati lifuuse ebefuuse entabiro yakuba nti yentabiro gye bakunganiramu ebiragalagala kutambula ensi yonna mwelinde Bannayuganda passport se batu kubanga bazigoba ku embassy zisinga obungi temwewuunya wansonga government yennyini efuuse y'abayayi abakuba nti bakola ebintu bino okutambuza n'okutambuza ebintu mu nsi yonna bajja tuuka kubanga batu blockinga nga tusobola genda ekyajja obvious alenki bagambye okuba nti bamutadde ettaka bali wadde Abachina n'ebbaale mbugerere so ab'ebbaale mulanga yibagenda mugenda bbala badde kubanga soon oleeta government yabwe egenda bbaale mbugerere bumutuukayo nga batandiza obaga bakuttaka Abachina baali wadde okuta omukyalo ono ekimu kitegedde Chachiza Besigye okuba nti yaweereddwa ensimbi okuba nti yeegattako kibinja kigenda okugula abantu ba Nuupu ekyo mukitegedde nkibabuulidde saagala mulooze nti sibagambye Kyanyeriko Muhammad okuba nti yaweereddwa ensimbi okuba nti atandika okugula abantu ba Nuupu nakyo nkibagaye mukimanyi bulungi nnyo yo omulimu gwe buli kaluukabeerawo alina kunoonya ba independent n'abantu ababa balondeddwa okuwangula ngiye afuuka bbulooka kubatwala obaguza Museveni ekyo mukitegedde naye mu informings ne mugamba nti soon or later abantu bobe kennyini abagenda okuba bakosa emizanyo gino ate bagenda kwefuulira abakujjewo kubanga kye kigenda okuddako ekyo nakyo mukitegedde bulungi
ekirala samonizo twagala okkiriza ofune samoni zino nga bw'ogamba nti owangula okkize mu high court owangule tukulagireko bwerere kubanga katuwatidde ogenda mu high court olw'okuba nti okimanyi. Ensonga endala waliwo diversion etambula gye sagala mugendeko. Weewuunye bw'obanga oyagala genda ofune oba otwale ekirango ky'omwana we yabuze oba okole ki ku media z'e mu Kampala kebere radio station kebere ki. You need to pay handsome huge of money to get the airplay. Either TV or radio station in Uganda. Ask yourself, why is it that it's very easy for so-called easy public figures abafuna airplay ku TV ezowerere? Njala bo example. Waliwo omwami ono atunulanga ataliiwo era alina amaaso gamulinga gannawolovu erinnya omuti. Muno mwalina amayuga gamulinga agakonkome. Omanye konkome mu nkola yalyo lina amayuga naturally. Kati eno embizzi ya Nadizi gye bayita Katolobwama mbadde saala kwogera linnya lyayo. Katolobwama musajja mukulu endowooza ya Mungu bw'okuva lwe bamusalamu ebimu ku bitundu by'omundu eby'omu lubuto endowooza yakendera yakoggalinga ice cream. Katolobwama akimanyi bulungi nnyo bwe era agenda mu parliament yajjira ku kadi ya DP n'awangula kuba abantu balowooza nti ategera kumbe baali babwazzolo ekyo ne tukimanya n'agenda liraga nti zingende kulya era n'alya. Naye bamuwaabira omusango lwamuga nti yasoma ate nga kituufu ayinza okuba tiyasoma kubanga nze saliyo gye yasomera eyamuwaabira yalina ki yalina ebijulizi olw'okuba nti Yesu Tamasana mutano wa kale kizeera amaze omukozesa omuzza ku sayidi nga ne mu parliament ayogera yamusindikira omumpembe nnyereko Muhammad n'amutwala e Dubai ne mu America gye bagenda bakola shopping oyo n'amugula n'amuzza ku sayidi ya Museveni. Katono mabanga abira nti akolera NRM ne indirect nga tebakola ki nga tebamenye n'otalwa gukwa mu parliament era katono mwamulanga yebulungula yadduka tayagala kukubwa mugwado luli nyina afuluma ono era abadde ku payroll yansi ne kubanga sente ziva mu state yamukwana mutwale Dubai mu kusuubula muyambali opalo bumpi bino bulinga ngo bukamula kwete n'amutwala. Kati omwami ono bwe bamuwabira omusango mu kkooti omusango ekitufu gwamusigala alina okuvaayo nga mugamba akole ki aveeyo. Omumpembe Yosef Tamasana mutano wa kale kizinakubira mulamuzi ali mu kkooti musango n'amugamba omusango ogwo temugeza ne mugusala nti Katolobwama akole ki avaayo asigale waawo. Katolobwama n'asigala mu parliament paka n'olwaliro. Kati bagenze okulaba nga balina okufuna diversions nnyingi okujja mawulire kwe kukozesa ageni Katolobwama bakubidde Nsereko Muhammad esimu mugamba agamba musajjawo akole ku mulimu gwaffe ogw'okuba nti alumba Kyagulanyi sentamu bw'atakikola ekyo tugenda kuddamu tugamba omulamuzi asale omusango. Kiba kitegeeza Katolobwama basala omusango nti yali mu parliament bukyamu aba agenda kusasula billions and billions of money zamaze mu parliament kubanga abaddeyo mu bukyamu. Kati okumugjamu amalala n'emputtu bamukubidde essimu mugamba ssebo jangu ku movement Kyagulanyi sentamu kubanga tukubanja okubeeza mu parliament ebbanga eryo lyonna. Kati njala tegeza public nti omwami obambi simulalu taliko Windows ba Windows yayika yamanyi nekyemani kiri akolya ku pressure okuba nti bamuwangula omusango Museveni n'amulemezaayo. Kati okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu ali mu kukola bambi kubanga akyasurvivinga ku busente bwasubira okufuna mu parliament n'akamotoka akaabo mu parliament kubanga akyakobanga bamala bagutyeye mu lanti tokyaliyo sente zonna z'olidde okuva mu parliament ebbanga lyonna olina ozisasula ate ne yakuwabira olina omusasula omusango ate nga sente takola ki tazirina. Jjukira ono omwami akeesa lukyanga nko ya mutamiivu enkyabeerawo enkya tabeerawo. Kati jjukira bamusalamuko ku bibwowoolo ebibumba tebikyawera n'obutago tebukyalimu. Muyinza okulooza nti ayogera okumba omusajja yagendesa alina okuba ali ku TV n'afa. Ekibangambisa kino kiri kita afunye airplay ku TV bamukavalinga okuba nti alumba Robert Kyagulanyi sentamu not because tamwagala bano baganda betwabagamba nti omuganda bakozesa ensubi no jasigala ngoli muganda oyo mwami nga tandayingira gya bufuzi yali avumirira nnyo abaganda abenkwe. Njagala ddeyo ku kaliiso liso ne programs yakolanga atandika okufunira obutambi bwe yakolanga na kikati kyali ekyo bwana kivulo kitegeera jakitegeera nti omuganda tebakozesa kubeera musiru wabula gwe kennyini gobera omusiru. Bw'obanga wayita Katolobwama ng'oli musajja muganda ng'okimanyi wabagavumiriranga abantu abalina enkwe n'oyimba n'ennyimba ekisolo kye bayita omuntu how dare you ennaku zino Robert Kyagulanyi sentamu wayimba oluyimba lwe bayita ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Ffe tunaakwesiga tutya? Tunaakwesiga tutya? Kitegeeza abantu abasinga obungi mutuvumisa nti abaganda basiru naye nakira abantu mbeera basiru kyekisooka ekyokubiri. Abantu amweyita baganda nga mugera n'ebikocco ne mugera n'engero mulina ne gye muva n'obuvu n'obuduma bubulina naye nga naturally muli dormant nga muli idle mbw'omu temusobola kurezoninga. Bw'obanga gwe wali ku CBS nga tunalinga ebyabufuzi oyimba ennyimba ekisolo kye bayita omuntu ekyesiganga teweesiganga kiki n'otandika okukola kaliisoliiso nga muvuma abantu abavumirira obuganda kakati saa zino govuma muganda muno that who is fooling who because you are paying the price. Baakuwangula omusango Yosef n'agamba lo
temugusala muguleke weguli asigale mu parliament kwatu kyamweta kati sazi njala tegeza public bambi temuvuma muleke asasule ekibi yasikira yali mu parliament mbo kyamu ne bamuwabira kati bakozeseza nseko namukubira muga manyi kino kyembaga bannange Museveni wakuwa sente ze ngoli mu opposition akufura yabera ne remote ne ya sente ze nanyige pesa piu kati babanyiga ba pesa era kyembaga baganda banga banu kumwena sente za Museveni ziliko ebiragiro ebikakali kati bubanga katolu buwama katolu swamala mirezi ekiwowolo kati yayinako kila ina half ekibumbe yayinako kilo kati yayina kota obuwowolo takyalina kubanga ne press olumbu asabanga sanga Volkswagen erinyolo gudulo erinya ebusozu lwerubaga wali obo wali kugundi mumanyi kugundi wano ku bobango yambuka ova wali kugundi ova katale kemengo oyambuka ogende ku kulubiri second wali wakasuza wakali ko tunga ku is it what kasuza bakaita batyawo kino kye kyambuka ku dwali erubaga kino kyambuka ku kulubiri secondary waliwo backpackers well good bove mengo okirya botu waliwo akasuza wakali ku backpackers kati Volkswagen ziliye zedde zisikire emabe ezisikira maaso bweberi nyawe linyesa kati n'omukulu ono alinga Volkswagen siza maaso katolu bwama kati ekiwowolo tekikyawera bakisalamu kodi yali kilo yafuuka kota ebibumba tebikyawera n'obwongo bizokuba bwafadda kati bakwata yafuna sente bamutuninga pesa pum nyigemu n'ayogera n'avuma Kyagulanyi senta munne yerabira yayimba njagala nnyo omuntu avuma Kyagulanyi senta mu remind yourself bikibi wali yogeredda wayimba ekisolo kibayita omuntu kyesika kati gwe kisolo oli kisolo ki nkodomali mu bisolo oli nkodomali mu byennyanja oli ngegge mmale nsumaki nkolongo oba oli kasulubana mu byennyanja kati nkubuuza mu mazike oli kigaya oli kiki kubanga onnema okutegeera entegeerayo omanyi bw'oba ogenda okugera ekintu sooka olifaalinga gy'obaddeko embeera gy'obadde weeyisamu emabegako katolu bwamala mirezi remind yourself 15 years back who they were you are wali oli ki kiki wali oli nakati kyoluwo essaawa zino oyogera ng'omuntu atagenda situlawo wenna olinga ng'aliko yaka amaaso gakanulanga ente erinnya loole gye bakunyeera omukira n'ogakanula bw'oti n'ogazza amaaso mb'otiisatiisa abantu tumanyi kikyoli okitegeera oli awo boosinga kubanga wali asereza Museveni okulemeza mu parliament okimanyi nti omuvubuka yakuwangula omusango era Museveni yakutuuninga kati simanyi kikyoli kituufu mbadde njagala osooka otule wansi nga tonnalumba muganda munno kubanga abantu baliwo batuvumira bagati lwaki ate abaganda balumba muganda munnaabwe not because they are supposed to attack him it's because they are paid to do so ate nga sente baazirya bamaze bayita mu ngeri ya wansi munnange nno Museveni akwetaaga okwogerako naabwe omanyi it's a national matter when you become an honorable you need to negotiate with the government or the president so that you'll be in good terms so then we will take you there to talk to the president but in the actual sense you don't that they are bribing you after bribing you it's him to give you the orders and they know how to act right now you are acting on orders of Museveni to attack Kyagulanyi Sentamu everybody knows that so I ask the public please ignore that man because he's paid to be full yayimba olimba ne bayita ekisolo kye bayita omuntu nga takimanyi nti yagenda ofuuka ekisolo ekyo oba kisolo kimanya ki nkuyita ekisolo kimukulu gwe kenyini guwa biyimba kisolo kye bayita omuntu nkuyita ekisolo ki kuba nagana amazike g'ebusitema gakusinga okutegeera kitula mu kolansi nekikuba saluti bwolina bogoya n'okiwa n'otegeera nti kyagala bogoya n'okiwa negwe yayimba ekisolo kibayita omuntu kati gwe ate gw'ovuma muganda munno takupa tosula wasula tomubanja takubanja in fact before nga tanafuuka politician mbali mukola omulimu gwe gumu ate mwana muto kugwe katolo omuyingira emyaka 5 tumanyi oyingira myaka gy'entondo ale kati nze sigenda kunenya just okubaga mbane tegeeza public nti omwami mumuyingira walinga olw'ensonga tokyawera kati buli mvanyuma myezi ebiri ogenda ku service olinga mmotoka kati nemmotoka Volkswagen katolo bwama WW04 Volkswagen siza maaso buli mumanye nti kati Windows anaatera okuyiika ate si Apple product wona ali ku Nokia product 10 Windows 10 yayiise kati anaatera okuddayo mujja mulanga bamuze mu garage muwanika bamuwanise bamuwanikanga kikere kuno kugulu kubeera eno kuline ani baba ino musalamu obutaago buno buterezo butungirira okubugatta ku bibumba ku biwowoolo ku nsigo abeerawo nga bamutunze kugamba alinga
obulambo bulinga na mungodi buno bunda mungodi bwe twali anga banyulanyola bwe buti ngoteka mu yinzali kati bwati bwafaanana kati muntu oba ina reasoning capacity nga yatera tabbi oyo mwewuunya ngetegera kati byayogera byonna bambi ali tuned mukitegera bulungi so omwami ote mumuleke just njagadde bategeza publicly nti omwami ono bamuwabira omusango mu pali bamuwangira omusango pali pano yali mu cham era bamuwangula Museveni nakubba essimu kati eno gye tuyita tune ono lutabayisiro mutani wakalekiza asinzira mu State House kati njagala nyanvumire Kyagulanyi nti Katolobwama yali ezange nti nganyiga ayita mu nsereko bluetooth kubanga yamutunda yo nsereko yatunda Katolobwama mu State House kati ayita mu bluetooth yolige pesa pu bluetooth ngemuga Katolobwama mukulu agamye ndi kati olina okulumba lwa Kyagulanyi sendamu era bwamukubira essimu asoga gamusajja nnumba wachi bannange wachi bamugamba werabidde mukulu muddiza information the way charge dedda kale kangende ngatandika gabozibozi from nowhere so kati ye mwami mukitegedde bulungi temumunenya ensonga lwaki alina airplay kubanga it's a state funded TVs ezimwa interview alina play nenga bagambe akalanga obulanzi nti akalanga obulanzi ku TV nti MC Norman yabuliddwako embata ze 5 zalabiddwako enakule mu kiwunya nga bazitwala ka mitwalo kinana ku bukadde bubiri nkiddamu akalango ku TV ya Uganda okuga nti MC Norman ganje embata ze 5 zabulidde mu kiwunya ne twazirabyeko nga kabaya azitwala akakalango ka mitwalo kinana ku miliyoni 3 ne weewunye ono lwaki bamuwadde coverage soka we it's because it's state funded aina play ogenda ku radio stations okuba akalango simanyi jaja penge mugenzi salompasi maybe blexmaker unyasenyiga kali unyo mutwe mitwalo kinana kakaddo coupling unaku kati weunye ono lwacha ina airplay ku TV station mutadeke mubuza it's because a state funded project managed by Nsereko Muhammadi to act like that so please mbadde mbasabwa muleke ayogere byayogera state funded tukimanyi remote bamuwangula mu parliament Nsereko yali yamazo mutundayo kala mugabe wa irumba musajja nga alumba ne byamulumba tabimanyi kubanga sincerely speaking before Katolobwama amawajja mu parliament ne nyumba aliye kulimu yokumaliza wakola ozanye emizanyo ku nsino ogimala mu biwandiiko theater ne bati ngundi ne theater bati valley abalimu okugula gwe mwali badde mwajegulira the problem we have bana Uganda twali mu kubera so innovative whereby nti pride theater yandi badde tetwalibwa bati valley theater yandi badde twalibwa Olira naino theater yandi badde tetwalibwa biwologoma mini hall yandi badde tetwalibwa Olira na yoro okuba tuli mu state of kwagamaya ne ba mafia bangi nnyo ne ba artist abasinga obungi buli mu yefaako lwe recent ne gundi ne bali national theater bali bagitwala it's because we have wicked people in the system that's why even the music industry oba art industry abali bonna buli omu afa ku lubuto lwe nayimbi bampadde mukadde 10 oba mukadde 5 they don't care about the future of the industry that's the same happens to Katolobwama right now yayi abadde mu music industry ne drama industry almost for 25 years but vale abali mu okugula amakago kenyini omaze kunyira mu parliament ogamaliza nga bakuwadde sente gali sima kube plaster nga kisaka tesitibe ko jitu kyonna omaze kunyira mu parliament jobologera ngo lidde embizizo ne bisakiro byenkoko noliko jotani ko kubologera ku bantu ngo bavuma Robert Kyagulanyi govuma ku oyine emyaka 5 plus the guy is 38 rich and strong and intelligent. We know it that some people you have envy on Robert Kyagulanyi Center mukubanga are more popular than you. If we go to Google and we Google right now who is Robert Kyagulanyi Center and Katolobwama. Google we don't know who is Katolobwama. Simple as that. Abaku sins. Asura ku acres and acres inakamaka. Yali tamandi agenda zimbe nyumba tuzuje kona abantu bagiro mutwale uwe. Taba yete chimanyi. Gwe osobola kutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Osobola kutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Kubanga neno nofa tugenda tula ku internet tugenda kuna ino theater. Tugenda ku internet ku national theater jugeno kuteka omulambo. Kubanga inyumba tesobola ku accommodate abantu 10. Robert Kyagulanyi Center makago ga accommodate abantu abawire emitwalo 5. Kyagulanyi amakaga accommodate abantu million bagasobola accommodate abantu gasobola accommodate abantu abawire omutwalo emitwalo ebiri babeerawo as if he knew kyekigenda okuddawo negwe amakota wadde accommodate abantu 10 ng'ofudde tugenda kutwala ku national theater ng'omanyira omwana omuto
naturally na Uganda sina baganda bakatulina envy omuntu abakusinze tetukkiriza ne musajja muno abakusinze omutwe togiyita ngalabi kuba mutu abakusinze ate amagezi gabaga mutu simugejjo. Compare your head and Kyagulanyi's head. Musajja ina akatwe katono ali portable gomutu okulinga ng'empumumpu zine zakayinja naye obwongo zero. Financially Kyagulanyi akusinga. Oyina kati ogatta ennugu, ogatta akasajja kambadde magetsi, ogatta obutasoma, towera mu mubiri, ebibumba babisalamu, ekyokusatu olaba omwana yabayitako nga yakajja ebbanga tuno mwaliwo, mwayimbayimba da mwandika n'emizannyo, mwandika ku birebe n'ebyabaagala byali mu kukwata kati omwana muyinako obuzibu. Okitegeera? Kati njero bagamati mu system ya Uganda ya media TV and radio station ogenda okuba yakalango kamu kikwetagisa emitwalo 8 milioni 3 atakalango bakakubira eddakiika emu. Lwaki ene mbuzi mbola boya bagiwadde media 3 days of Robert Kyagulanyi? It's because Bluetooth instead of Muhammad ngakolaga ne remote controller ne remote controller yose tewasula ntono wakala bamu remote nga kati bamutade mu remote vuma nga avuma kubanga ayina ekibi kyasasulira kye yakola dio copy mukitegedde. So mukulu Bluetooth kiriza jolo boli mu America twakola kongo otandise okuwogera simanyi owoza simbi Bluetooth komo mu Kampala bakusaving okizogere mu high court wabanga wangula njere ko Muhammad Bluetooth mukulu ojja kudda Bluetooth bajja kusaving olimba tanto dugala ngo oli mu winter bonogera mu high court egena kubadda irema ojja kweruka. Kati kino nga nfundikira bobudde bugenze njala tegeza mwenda bakulembeze banufu baganda bange si mutima mbubi byonna ebizebera byokulabirako mbirabya abalidde senzo mu mpebe yosatu awasira mutano wakalizi ngejja abayisiza musagala mberenga mmwe sagala mberenga bo lya sente ntono nga zizo bagamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango kitegeeza ki bw'olidde ekintu nga kikyo kakibe kitono kitya teweekweka era n'amagumba bw'olidde ennyanja amagumba osobola ogateekawo mu luggya oba osobola osula mu mulyango naye bw'obanga ebintu biwalidde si biwabbye enkoko ya mulirwana ebyoya ojja genda osima ekinnya enkoko omala ogisalako omutono omusaayi obiwe mu kinnya onebyoyo biziikeko akebayita akabbe akatali kabbe omusaayi gusalira ku bitooke nebyo nembirekawo n'enfumba enkoko yange okitegeera. Kati mmwe system ya katali kabbe omunagimanya nti sente ezizo zolina zikumala tolulunkalira nyingi ekyatese engalo zino kuba tezenkanankana okitegeera. Kati bwanga omanyi oli ku lugalo luno tolubirira nnyo buwanvu bwaluno kuba ntomanyi lwatuukayo bwanga no lusinga obuwanvu tomanyi lwaki lwatuuka tomanyi luno lumpi tomanyi lwaki lwatuukayo tomanyi lwaki luno lumpi naye nga buli lumu lulina function lukola bulungi nnyo kyenjagala obategeeza lya akatono nga kako dani okulunkanira ebingi ebigenda okukuleetera ebizibu bwobadde obubaka bwange era obusembe bwo buno mu system y'ebyobufuzi ey'okufuuka malaaya tolowooza nti sente zebakuwadde zina gye zigenda okutwala okujjako credibility mu public n'okuba nti togenda kuddamu okufuna mirembe mu nsi yo kubanga ye abakuguze abakimanyi nti yakuguze buguzi talina mugaso kyakwagaza agenda kukozesa bukozesa. Mujjukire family etufuga eyabagwira abanyarwanda abatutwalako ensi yaffe gye baagala okusaanyizaawo ddala bo tebalina gwe baagala mu nsi muno baagala bakozesa bukozesa mu system y'okukozesa balina n'eddembe okujjawo ng'ogenda kwasamanyi ne baga oyo asooka aveewo ne bakujjawo tolina kyogenda bagamba ekyo njala mukimanye ng'abantu bakulu bana byabufuzi mubadde mu byobufuzi bya Uganda bimanyi bantu bangi abagudde ne bavaawo olw'obusimbi obutono temulina gye bugenda kutwala n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti ensimbi more money mu luzungu nga nti more money more problems. Mugende mu oluyimba lw'omugenzi Notorious B.I.G. lwe yayimba n'agamba nti more money more problems ekivundulwa gy'okoma okuba n'ensimbi ennyingi n'ebizibu ebingi gye bikweyorekera naye mu nkola ey'okufuna ensimbi ennyingi njagala bawaayo ekyokulabirako kimu ne bw'oba nga muli mu famire nga mulinamu omuntu ebasukuluma okufuna ensimbi ng'aziina ziringa zitotogana nga bukolwa omuntu oyo alina ebikolwa ebikyamu byakola bimufunisa ensimbi ezo ate era mwegenderere enjogera y'abantu abalina ssente ayogera kimu nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi. When you hear such statement nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi nkwata mpola dusa obulamu bwo buli muntu alina ensimbi ezisuka mu z'amateeka taba mwangu.
So to control yourself, please essawa zino nze Lumbuye nina emirembe ndya katogo kange ndya bumonde bwange n'omucere gwa nendya neneba kanempanika amago nengamba Allah lunaku lontwala gwomanyi nenze wendi nina emirembe yoseta basula mtono wakaleja na senezi mutamanyi ziri asoka nemera kone mulija lwa state house natunula ebire kubanga yakola emikago n'emizimu n'emisambo egimu tajimana jimanya manya gagyo ninga amayinti obudde bonna bugigenda natunula bwati because of the greediness natunula bwati dakika abiri atuna mu bbanga tena gwayogera naye gyobera nti ayide munyezi yateekayo mu bbanga ziyateekayo zayino ziraba kikulazawo Janet yajjanga ayina empale emu ate limu ekituli kasikati ne bugalubye bwayambale saa zinatufukidde ekizibu ayina malls ayina mataka ayina ebizimbe still kyayagala sente mukyavira timubaye batira abaana babadi kubanga sente more money more problem njala baga abaganda bangi abantu abalina sente zibamalanga bayina emirembe bangi nnyo gwe tulowooza nti omuntu avuga V8 tayina mirembe kusinga muntu avuga V8 kiddemu omuntu avuga V8 nga ze sente zalina wayina essanyu lingi nnyo n'okusinga avuga V8 n'engerimu emisambo agisamirira mulimu amayembe mulimu ebiteega osula mu mizigo gumu ebiri kisenge na ddiro wajezimbira osinga omuntu alina bbangalo emuyana nga bbangalo etudemu emirambo gy'abantu ne sente yatirako abantu okufuna sente ezo oba olina emirembe kitwale mu maanyi ga Mukama era kitegeere omuntu alina omulimu ng'ofuna emitwalo 3 omwezi nga tekuli sente nzibe olina emirembe okusinga omuntu afuna milioni 2 nga yasayinize voucher n'afera abantu nga azibbe nga kyabagenda mugoba ku mulimu olina emirembe mumbuli abakyala abali kuno mwenna omusajja omugagga nga alina sente abatakubala mu magezi ne mission zakola ezimu tosobola zima ina baga nti agenze kiro okukola saa 9 tomanya mulimu gwagenda okukola kubanga sente zimuyitaba tulina omusajja yalina sente empya n'enkadde waffe emiti yena gwe bayita nkato yera atunde mwanyi mu Uganda nga amanyikiddwa zigoti kato zigofi netwawuliranga stories etayina kontu bazaali ntuufu nti yasadde okumwana ofuna ensimbi nenga zigoti ne motoka ku saa 10 ez'ekiro zitwale mwanyi zigoti nga teyeebaka ayina ebimu banja nti yabatta kufuna nsimbi. That's the kind of situation abagaga gye balimu teweegomba ng'ekyo eno message njagala egendera bakulembeze banupu mwenna abalondebwa bapya more money more problems. Right now muri muddembe ne babagezaako basi reducing batula mu categories abali kaloli wasanya Charles Peter Mayiga ine emirembe akafuka katikiro olwayingira mu system ya more money more problems. He's having more problems ne wamutasulawo atambula kiralinga basezi for what use? You had peace ngochayagala baganda bakwagala. The moment you left you betrayed the baganda, now you're in shit oli mbuso botagambika. Liya katono ng'omanyike kako. Kolanga omuddo olyenga omuddo. Kolanga omwami olyenga omwami. Sente mpikirire, sente eziriko obukwakulizo zibambi nnyo. Remember. Teri muntu afuna sente zisuka mu zaatamanyi zivudde nga takozeseza bintu bino wammanga. Bw'aba teyagula mayembe gazisomba aba yazittirako omuntu. Bw'aba teyazittirako omuntu zibaako ebyokoola. Ebyokola bino bisasula bitya bwenga omuntu ogenda n'osaba sente mu bizimu ebyo mu misambo emikyamu emisambo bwe giba gikola assignment ziwa sente gwenga omuntu gogoba wa sente bw'ofa olwaleero gwe teri mwana bwo mukazi wo muganda wa Luganda agenda twala chance eyo ebyobugagga bikoba ku gwe believe or not take my note accept or deny it. Buli muntu alina sente nga zirimu okuyiwa omusaayi oba ebyobuwangwa oba ebyawongo sente ziba za muntu oyekka. Ask big mwebuze ebuzo lwaki abagaga basinga omungi moment rafa banka zijja ne zibanja abatemane bajja ne basika buli kimu ekigenda kubanga emisambo n'endagano ziyakola n'emisambo ezo sente baziwa ye ng'omuntu. Examples zino abantu abo kugenda okusaba sente ezo bawaayo ab'enganda zaabwe abaana baabwe mikwano gyabwe muwulira ku kyalo gundi banne mwana yafudde from nowhere amayembe ga gundi gamunywedde zezo sente hii gundi mukwano gwe yafudde mu ngeri tategereka amayembe gaba gamunywedde kubanga gaba gasaba saddaaka zaako buli kaseera. Now you remember in the process esente ziriko emizimu egyo b'amayembe
gasembayo nga galiddewo gwe genyini kuba goba osembye olw'ensonga oba tokyalina saddaaka z'ogenda gawa do you copy Obanje fune topic namba basomese ku sente zino zimuloza ati quick money mubi, more money, more problems. You found someone gomwali ku level yomunga ina sente mpitiri, but when you sit down and hear the story kwata kunoga tufudde. Mikwano je jifa mysteriously, abane bafa mysteriously, family members bafa mysterious, but each person just sacrificing afuna more money. But himself yengo mutaba na mirembe. Dressing code eberaawo tategerekeka. Byayogera tebikwatagana bakambwe nya tuka munda bikanokuttattaga nzisubula okutta because of money. But the moment lwafa buli kintu kisanawo kubanga emisambwa yakola na jendagano n'emizimu sente baziwaye. Stani tabanja. Sitani tatuma muntu kumubanjiza, Stani yebanjiza, sente za Stani muziveeko. Sente za Museveni muziveeko kuba zirimu amastani. This message goes to all elected noob leaders from RC3 to Member of Parliament. Please, I beg you kindly, don't betray our party because of the certain money. More money, more problems. The more you get more money, the more you get more problems. Which problems? I can give you a live example. You see right now, Katolu Bwama is abusing Robert Kyagulanyi Center because he received a bribe money from Yosef Tabasura, the son of Karekezi, through his Bluetooth and Seroko Muhammad. Right now is abusing Bobby Wine, but if you sit down and ask him, why are you abusing Robert Kyagulanyi Center, he can't even give you the answer. One utamubanja, Ferita Sula Wasura, 4. Taina bifu ya inaomo ba inachino. No, it's because sente za chibi. Noza, newe mbalekera wano, mugende muumulemu, tusinkane nchia, mubimuli mbulange mengo, tuogere ku nsonga, kubanga aliwo abantu batategeera bintu bino, jarabi banyonyola bulungi bitegeere. Era tuwegomba nga musajja gola nti mugagga ngali ya mugagga, tumanyi lwaki yasirikira lwaki mukambwe nnyo. Waliwo bintu birina okutegeera. Abasajja bagagga tebebaka. Tebebaka. Chechi bagana okubaka ngwe. Kati kankubuza wanga sina maliriza. Nina mitwalo jange 10 eja Uganda, sibamanja lenti bamanja kiti wali amanja school fees nganji nebaka ne nfuluta ne katonda nkubira jamu kati Lumbuye bayi nange mga bayi katonda. Waliwo omusajja ina millions and millions of account. Tebebaka. Sa 10 za kiravuga motoka dena deria bera netavana luludu aina n'ekisenge kyachabera mu njuye nga tewali akikirizwa mu kiyingiramu tava masabo ajja kukuta n'ebintu tebebaka such life no. Kyovula nti abakazi nze muntu gwentya ku nsi kuno tola nti ntya Katonda ne kabaka kuba bazadde bo Katonda yabatwala mu nsi kuno ntya Katonda ntya bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka bibantu aba Katonda bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka owokuna gwentya ye muntu gubayita omukazi. I fear women and I respect women on this planet Earth. Ntya Katonda, Ssaabasajja Kabaka, bazadde bange, omuntu gwesembayo kutya gubayita Nakabutuzi omukazi.
mbatya kubanga you are heroes nosula mu nyingo okimanyi omusajja omutemu mubyatta abantu n'omukulisayo kulikayo baby n'omwemmere n'alye n'agenda natta n'akomawo n'obeera mu njunga enjuga gadde erimu amayembe gakuba n'enduulu ekiro twagala mulala wakulya tuze mukazi n'osirika ng'oli very happy naye nga omusajja amanyi ng'omanyi waliwo ne secret room mu mansion eyo musajja wagenda n'asabirira ekiro n'osigala ng'otuula ku dining oli emmere nze jjajja mbatya abakazi nze mbatya mbabuulira abantu b'enkya Katonda bazadde bange kabaka n'ekisolo kye bayita omukazi. May God bless you women. Muri bakazi nnyo. N'owulira ng'enju yeggula ekuba emizi n'ekuba enzigi n'ezizza eno enju yeekuba naye nga muri mu mansioni. Omwana we asooka ne bamuzaala n'afuuka zonto. Owookubiri n'omuzaala ne bamulya n'osigalawo ng'omukazi ogumye. Buli mukazi oli mukazi nze abakazi mbatya. Abakazi mbatya. Abakazi muri bazira. N'ebintu besobola gumiikiriza. Olaba atugabo gambi nti awo empologoma eyitawo saawa eziti nesiitawo. Ne batuga nti omusajja mulogo alina amayembe. N'embangu z'opoloti nkeera nkya gitunda. Kuba mmanyi amayembe gwoba alina amayembe bwe abaana bwe bazaala bagenda balya omu ku omu. Ekyo kyo nkimanyi. Sirina mulogo. Era kasabanga nti oyo mulogo. Nsobola okulira n'omusawo Muganda nga mmanyi nti Muganda alina empewo zeewaabwe entuufu. Naye mbu musawo Muganda musamiza alina amayembe sibeerawo wallahi sipangisaawo. Sisulawo. Nze sisulawo nawe tebakulya sini abakazi muri bazira. Nywera omusajja nga sente nawe tomanyi source of his income nenga wooli ogumye. Mbatya. Kati njala bagamba 90% of the rich guys in Kampala they believe in witchcraft. 90% of the rich men and women in Kampala they believe in witchcraft. Take it or leave it. 90% of the rich men and women in Kampala or in Uganda they practice witchcraft on daily basis, and they sacrifice their families, their friends, their neighbors to get the rich. But I'm just reminding each and every one, please use the small thing you have and stay in peace. Abakazi mwasala wo mitima gyakaluba. Zabakazi mbatya. Mukama bankuumire kanve wano bate bankuba amayinja kubali batandise okunyiiga. Nze abakazi mbatya mwasala bwo kanve wante mukuba amayinja naye abakazi kazi nze mbatya. Mukama bankuumire mweraba. Abakyala muri bazira. Kambalika kubapata